NUP has all rights to collect whatsoever amount of money people they wish to fund towards the struggle. So there is no law which can stop people from funding national platform. There is no law. Mukulu no batimawo. Njala kutegeeza. Ekibina kyoyingiddemu kino obukulu. Ekyali National Advance Movement. Nga amambaza akyalimu n'omukyalo limumba basoloza obuwembi 9 nga busoloza ekibina kya National Advance Movement bazimba ekitebe. Ekitebe bakizimba zo sente zibasoloza zali luddawa. Oyala kunga nti etteeka mu kiseera ekyo lyaliwo. Ekisinga okubaluma nti muteze buli kakodyo konna akokukwatira mu NUP kabalemye. Kati kambabulire kino ekintu kiri kimu mu kitegeero lwaleero. Wano mulimu kwerabisa. Mulaga nti ba agenti bamwe mu mulabo opposition kati balemeddwa. What is next? Mulimu kwerabisa era kati mbalabala mulimu kwerabisa. One, kati public ekimanyi nti mwenna mulwanyisa national platform lwa Kyagulanyi Center mutekyaliko kubuuzo. Kati gweryo olyeri oyogere bigambo bikikinike. Lwambega bamwe abali mu anti PPF eddaga lyenziku eno Allied Democratic Forces bujjema bwali bonna ate bwe mugamba Norika Ecological Party ya Kagege mubeeko nganya bakole force jointly. Ekyo tekigenda kola kubanga already mumazo balaga nti bano bonna babadde bakolera government. Kat ladies and gentlemen, buno bakanjala bugende mwenna banda bya bufuzi. Teriyo kibina kya national platform kigenda kweyunga mu kago gonna ogobyo kulonda okujja ko tebiriyo. Kubanga mumazo to proving ati mwenna muli bakozi ba M7 muli ba Mbega. So we don't associate with the NM7 agent in opposition. We just remain with one opposition, that is a political party known as a National Unity Platform and Robert Kyagulanyi Center. The rest, they are Museveni's agents. That's why inti musindikiriza abantu ogenda mu kimu iPod. One, sagala kwogera bigambo bino nga sina bujulizi. Mawubi yayogedde. Bile bigambo Mawubi yayogedde. Mateeka tegakkiriza kibiina kyonna kuŋŋaanya sente zisuka miliyoni 4. iPod kye kibiina ekyasobola okumatiza gavumenti okuteeka sente mu bibiina. Hold on. Teri kibiina kikkirizibwa kusonda miliyoni zisuka 4. iPod kye kibiina kyokka ekyakkiriziganye ne gavumenti. So iPod kibina kya byabufuzi oba mukago. Munamateeka mawu. iPod kibina kya byabufuzi oba mukago. Ensi yandibadde yagala okutegeera. Ompulya bulungi nnyo. So bwebanga iPod kibina kya byabufuzi, NUP tegija kubeera mu kibina kya byabufuzi. NUP tegenda kubeera mu mukago gonna kubanga buli kintu kyonna ekitesitinzeeko tekijja kukola era tedda kibeera mutugenze maaso kankazeeyo katono. Ate amateeka tegakkiriza kibiina kyonna kuŋŋaanya sente zisuka miliyoni 4. iPod kye kibiina ekyasobola okumatiza gavumenti okuteeka sente mu bibiina. You cannot be a political party aspiring to lead the nation when you don't support dialogue processes. Because then you cease to be what you stand for. All right. Omwami yayogedde ayina oluganda ku Nobert Mao wa NRM. So you can't force someone to go in dialogue. You can't force someone to go in dialogue. Dialogue is the process when a law applies that you give and you take. We don't have nothing to give National Advance Movement. And we demand for peaceful transition and we demand power because we won the previous elections. Nothing we are going to offer in that dialogue. So if we are talking about dialogue, nothing is going to happen between National Platform and other political party. Bulimbwedde ku nkondo yaayo. Twagala kwawula wakati w'abafere n'abali mu byobufuzi abatuufu. Buli muntu adde ku pate ye zaabika emipiira. Buli munnabyabufuzi yenna genda mu constituency yo abantu bakutegeere gwani tukooye ebintu by'okwebuzabuza nga bafuka banaaba. Ekibiina kya National Platform wona muli buli wantu wona musimbewo omukulembeze. Lwaki?
Buchanga National Platform oyingira mu parliament abadde ku luddo oluvuganya babadde balwana ne National Platform mu parliament mwennyini bakubyezaako emiggo bamukubye engu ebiteeso bya National Platform babireeta babigaana abakulembeze tubaga bave mu office NRM n'ebina nga bibalemesa esanze wali kubaga tteeka lijjawo Joel Sonni era bakirimbe bennyini abebana bebina by'obufuzi kati mwagala tugende mu dialogue nani mweke nyini muli balabe bachi bachuka so there is no way we are going to go in that dialogue with you guys musigale je muli twabategedde cyo kyawedde ate njala bategeeza power belongs to people. It's Ugandans who decided to expose the regime and its agents. Eyo topic njiggadde awo tuvuddewo. Omukulu ono tekimumalidde n'awandiika omukogo ebbaluwa omunene ogumuswaza nagutadde dda ku mutimbagano mugulabye ogwe mukogo ebbaluwa mawugwa wandi sigenda gusoma kubanga mwagutegedde dda naye ng'ebirimu byonna bwe nkusomera ebintu byonna ebirimu mulimu ekigambo dialogue kyekisingamu obungi njagala ngendere ku Gola Moses that is Gogo otekemu ekigambo dialogue kitegeeza ki bonofuna ekigambo dialogue ojja kitegeera nti bano babadde banga abanoonya president boogere naye ku nsonga ezimu nga tebasobola mufuna kubanga tosobola kuyita dialogue aho mayigo to dialogue ogenda ku dialogue nani mu budde buno one mwibina byonna ebiri mu iPod FDC oyina abasibe bameka ba political prisoners PPF eddaga lyenziku mwina abasibe bameka mukomera nga byabufuzi and mwina wadde ekiyenje kisibe ADF la Democratic Forces party yampuga mwina musibe eki kati ongambo tugenda mu dialogue no ngamba mbu tugenda mu dialogue ngatenza abantu bange mbasibye mawo gambye nti when we dialogue we get solutions. That's why even previously we released 60 prisoners. Mawo osobola okumentioninga abasibe bemwatenkaaga bebaani basibe kyenkaaga bogamba nti mwabata basibe enkaaga kiboyogera bali luddawa tebaliiwo mawu ekizibu kyonna kiri ekizibu kimu bwe kiti nti walwawo nnyo okwekweka obudde bugenza okuzibanga akabino kalesebwe lwempowe kufuuwa ffe tetulina buzibu nakyo teri agenda balumirwa bwe mwakola ekyalina okulaga awo tuvuddewo ebbaluwa kanjijjemu njala balabula njala mugoberera nnyo monitor njala mugoberera nnyo New Vision ekola New Vision mumakinge New Vision bukedde NBS ne monitor bateekawo batandise okukola kye bayita polls okulaganya asinga mu kitundu kyani asinga amaanyi buli state agent batandise omukolera polls z'okulaga nti w'amaanyi mu kitundu ekyo mukyetegereze nnyo polls zifanako bwe ziti kati nga abakoze ne yase mujunga ne bagamba nti ali 83.7 oyo naye nga New Vision yagenze ddi okukola polls zino okumanya ani asinga kubanga bano ba state funded agency abali mu opposition be bayita dialogue kati awo tuvuddewo tugenze kansoke mbayitire mu kino mbwangu nnyo lindako njala bayitire mu kino mbwangu nnyo mukitegeere tebakulya ssente akaluke tugendamu bakayita protest vote omuntu asinga okumanya ekigambo kye bayita protest vote bamuyita Nywande Yosoferi Kaguta Museveni tibahabulwa nkiddamu tugenda mu kaluka bayita protest vote omuntu asinga okumanya ekigambo kye bayita protest vote bamuyita Nywande tibahabulwa Yosoferi